Okujjanjaba abantu bano kututte ennaku 3 era kuwagiddwa ekibiina ky'obwannakyewa okuva e Buyindi ekimanyiddwa nga Narayan Seva nga kiri wamu n'abayindi abatuula kuno. Mu nnaku ze bamaze nga bajjanjaba, abantu abasoba mu 5 baganyuddwa so nga ate 30 balongooseddwa. Ku abo abalongooseddwa abasinga babadde baana n'abavubuka era nga bayambiddwa okutereeza ebigere byabwe ebibadde byakyama. Mukyala Parani Shukra nga y'omu ku b'akakiiko k'abakyala abayindi agamba nti kaweefube ono w'okujuna abantu bano asinze kuwagirwa ekibiina eky'obwannakyewa kino ekya Narayan Seva olwo nabo ne bakikwatizaako wamu n'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Dr. Tito Bayeza nga akakensa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ategeezezza nti bonna abazze okufuna obujjanjabi bakebeddwa bulungi okusobola okwetegereza obuzibu bwabwe. Abasangiddwa nga bali mu mbeera mbi ddala baweereddwa obugaali bw'abalema so nga abalala bafunye emiggo egy'omulembe gibayambeko gibanguyiza okutuuka mu bifo bye babeera beetaaga. Babazadde b'abaana abalongooseddwa basiimye nnyo bannansi ba Buyindi n'ekibiina ki Narayan Seva olw'okubayambira abaana era nga kati balina essuubi nti abaana baabwe bakufuuka abeegasa gye bujja mu maaso. Okusinziira ku mukyala Parani Shukra agamba nti kati boolekera kibuga ky'ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero era ng'eno gye banaava ne batuuka mu bitundu by'eggwanga ebirala. Eggulu erikusakiddwa Halis Tembo ku WBS Amasunsule.